tutya era nze nzize mu byobufuzi bino nga nkoze eddambi buli mwana wange ne muwaako kopi nja kukwata omufaliso nebake ku nnyumba ya minisita omu nebake ku nnyumba y'abo ba procurement officer abatuuka ne batuulira ssente z'abanaku kati tuzze tufaafaagane n'abo be bawa ssente z'okudduukirira abantu bakaawonawo bakiteezi ne batafuna buyambibwa ab'omu Lusanja be baagoba ku ttaka ne babawa ssente zaabwe ne balema zifuna. Eno ye Magala TV. Ngamba abantu baba bakusabye kuba ebyobufuzi babyonoona. Gavumenti wovaayo ng'ogiwakanya ng'oleeta ebirowoozo gw'oba mulabe. Mu nju tojja ssulamu w'oli emmere ogenda kuba weeronda emirimu gyo gisannyalala. Kale embeera ng'eyo bye bimu ku bintu ebituleese okukiikirira abantu betuwangaala nabo mu kiteezi mu field kuva olwaleero mpaka akalulu ako bwe kabeera ak'amazima naki n'obwenkanya. Tugamba nti okufa n'obutanyagwa luno si lwakugezaako bugeza, luno lutalo lwakufa na kuwona kulwana kuwangula. Nze si kiruma mugenda bweru kunafuya Museveni. Si muzannyo si byakusaaga ebyobufuzi bw'obukwata bubi ensi yo eyinza kuyingira mu buzibu. Eno yesawa mulindwa ya programu lwakigwa 2026 ku Magala TV mulikwetera omukulembezeewo ngaddamu ebibuuzo era lwaki yasanidde okuweereza gwe mu kalulu ka 2026. Amerika bakyali bange era be baba bagenda tuyamba okujjako Museveni njabbaaniriza. Amagye ag'amaanyi ago ge twazimba tegasobola okukkiriza. N'omuweerezaawo Simple Steven Sekamati buli lwakusatu okuva ssaawa 3 ez'akawungeezi wano ku Magala TV okumanya we kutandikira. Amanya n'eddoboozi nze Lumu Sulaiman kaawonawo wa Kiteezi nga neesimbyewo okukiikirira abantu batuuze bannaffe abaakosebwa okugeza enjege eyagwa mu Kiteezi yali y'amaanyi kyali kikangabwa kuba nze nga kamwa koogera olunaku lwe nasematuka enjege eyo mwannyinaze mwe yafiira nali olwedde ndi eyo era yafiirwa abaana be babiri. Bikwasa ennaku buli wembyogera omuntu gwoyagala omuntu gwali okwatagana naye okuva ku maaso naye nga tuzze olw'okunyigirizibwa kwe tuyiseemu n'okuba nti omulanga gwaffe abantu be twatuma okugutusindikirayo osanga basanze ebisirikko n'ebikko bye batasobola kunnyonnyola abantu kati tuzze okusinziira ku bakulembeze b'ekitundu kyaffe nga tuzze okulwanirira bannaffe bangi nnyo tebaafunamu bangi nnyo baakosebwa amayumba gaabwe gaavaawo KCC terina be yasasula kubaliyirira ogende mu b'omu Lusanja amakubo mabi. Kale ndo abantu b'enkiikirira bayine bakosebwa ekigundi ky'amasannyalaze era buli woyita mu bantu bagamba amasannyalaze ebyokunywa byabwe firiji zaabwe zifudde ebintu byabwe by'amasannyalaze bifudde mu ngeri emu oba endala kwegamba kuno nali kuyisa kulabula kubanga omuntu wenyigirizibwa ennyo oluusi ennyino oginyigiriza ennyo ereeta omusaayi. Abantu balina ennyiike balina obusungu abantu betuwangala nabo bakambwe batwakaavu ku mitima olw'embeera gye bayitamu nga tebalina muntu gwakubira mulanga. Nze omu ku bo eyeesowoddeyo okujja okukiikirira abantu ab'omu Masooli, Kiteetikka, Lusanja, Kiteezi, Kaayanga, Namalere, Luteete ng'ekindeese kwero si 5 kwe kulaba nti ntuusa amaloboozi g'abantu abayita mu kunyigirizibwa okwo. Gavumenti batuggyako emisolo ng'abantu naye amakubo mabi. Amasannyalaze eyo kuba kakati Kawanda plant tugigabana ne Namalere tulina plant namba y'amasannyalaze naye enzikiza abantu baba mu nzikiza. Okumpaliriza abantu bansaba ne baŋŋamba kaawonawo jangu otukiikirire kuba ebituluma gwasinga okubimanya okusinga abalala. We bansaba ne ŋŋamba nze ani agaana okukiikirira abantu b'omu Kiteezi. Okunsaba we bansaba nasooka n'ekirowoozaamu kuba olugendo lwe tuliko si lwangu era abantu we baŋŋamba nti kaawonawo jangu otukiikirire nasooka n'ekirowoozaako ne nnumba imaamu wange ow'omuzikiti gw'omu Kiteezi Main Mosque ne mwebuuzaako n'aŋŋamba abantu we bakusabye kuba ebyobufuzi babyonoona. Gavumenti wovaayo ng'ogiwakanya ng'oleeta ebirowoozo gw'oba mulabe. Mu nju tojja ssulamu w'oli emmere ogenda kuba weeronda
emirimu gyo gisanyalala. Kale embeera ng'eyo byebimu ku bintu ebituleese okukiikirira abantu betuwangala nabo mu kiteezi n'ebitundu ebiriraanyeewo. N'abo abalala tuleke abantu abagereesa nti babasabye ng'ate tolina kibiina mw'ovudde. Nze size independent, nze ndi muwagizi wa Honorable Kyagulanyi Ssentamu era President wa gwenzikiririzaamu. Era nsaba ab'ekibiina banteekemu obwesigwa, mbakwatire ebbendera ku kifo kya Kasangati TC, bampe bandera ya NUP manvuule ngibakwatire, sijja kubaswaza. Naye weewaawo we baba nga balabyemu omuntu ansinga, nze sigenda kujja kuvuganya, kuba ebyobufuzi eby'omuntu atalina mugongo bebyo betusindise. Oli n'atuuka n'alya mu ngalo ne gavumenti erimu, ddala n'atuusa atya omulanga gw'abantu nga bamusindise nga ddala gunyigiriza gavumenti eriko. Okwawukanako ne Kampala Wakiso, abakulembeze abaliyo bayinza okunnyonnyola nti agenda ye Wakiso si ssente, kugira ng'olina bibyo by'oyisaawo. Wakiso abakulembeze be Wakiso be basinga okufuna ssente entono. Kitegeeza nze sikine ssente kuba nina emirimu gyange gyenkola ki gyenkwasaganya. Ebimu ku bisinza okundeeta fayini ndi muvubuka, naye abantu baali bansaba ngende na ku kifo ekisinga ekyo. Ne mbagamba sibangako mukulembeze kantandike ne kino ekifo ekyero si 5. Kuba mbadde mukulembeze mu bibiina byaffe ng'ebyekitundu. Naye tuzze tukiikirira abantu baffe ababyalo ebyo wammanga by'emmenye omuli ne Masooli, Kiteetikka, Kiwalimu, Luteete, Lusanja, Namalere, Kaayanga ne Kabaga. Ebigambo byange ebisembayo mbagamba mufunye omukulembeze ateetiirira. Ndi muto naye omutima muki mutwakaavu, bye tuyiseemu bingi, twafiirwa abaffe, kale tetukyalina kye tutya. Era nze nzize mu byobufuzi bino nga nkoze eddambi. Buli mwana wange ne muwaako kopi ne mugamba taata kasita afuluma ennyumba n'agenda wakuba takomyewo mugamba inna lillahi rajihuuna, kuba ndi musajja musiraamu. Kati tuzze tufaafaagane n'abo be bawa ssente z'okudduukirira abantu bakaawonawo bakiteezi ne batafuna buyambibwa. Ab'omu Lusanja be baagoba ku ttaka ne babawa ssente zaabwe ne balema zifuna. Nja kukwata omufaliso nebake ku nnyumba ya minisita omu, nebake ku nnyumba y'abo ba procurement officer abatuuka ne batuulira ssente z'abanaku. Era mbakakasa temutumye omuntu owammwe amanyi bye muyitamu. Siri mugenyi nti nzize kuyitamu, wabula ndi omu ku abo barefaji abaakosebwa enjege eyatugwako mu Lusanja. Twafiirwa ebyaffe, twafiirwa bannyinaffe, twafiirwa abaana baffe, bataata baffe ne bamaama baffe. Tuzze mu byobufuzi bino nga tuzze kujjayo ebyo ebyaffe. Gavumenti weba ddala eteekerateekera bantu muyina otuwa ebyaffe. Wemba temutuliiko nammwe mutugambe nti ffe tetubaliiko, tulabe kye twekolerawo nga ffe n'abakulembeze n'abantu betuwangala nabo.